Wiki ewedde akakiiko ka palamenti akalondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti ka COSASE kasisinkana abakulu mu KCCA okunnyonnyola engeri omusuubuzi Hamis Kiggundu gye yafunamu olukusa okuzimba ku mwala gwa Nakivubo. Aba KCCA beegaana ekyokuwa Kiggundu olukusa era akakiiko ne kabalagira okudda olwaleero bongere okulungamya ku nsonga eno. Akakiiko era kaayita n'omusuubuzi Kiggundu naye alabikeko abeekubyannyonnyola. Olwaleero abakulu bano bakomyewo mu kakiiko kano nga bakulembeddwamu nankulu wa KCCA Sharifa Buzeki, Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago n'abalala. Dr. Hamis Kiggundu, division. Ssentebe w'akakiiko ka COSASE Medad Lwega Sseggona asoose kusoma biwandiiko ebizze biyisiŋŋanyizibwa ku nsonga y'okuwaayo omwala guno okubadde eky'omukulembeze w'eggwanga, ekya minisita wa Kampala, ekya KCCA ng'eyimiriza emirimu egikolebwa ku mwala guno n'ebirala. While KCCA Physical Planning Committee PPC was still conducting the requisite feasibility and technical studies of your applications. Oluvannyuma Sseggona asomedde akakiiko ebbaluwa eyawandiikiddwa Sipiika wa Palamenti ng'ategeeza ng'obuyinza obunoonyereza ku nsonga zino bwabukwasizza ababaka 5 abatuula ku kakiiko ka Palamenti akalondoola eby'okuzimba ka Physical Infrastructure Committee. Ku kakiiko kano kuliko Dan Kimosho, David Kabanda, Muhammad Nsegumire, Peter Mugema oba Panado, Neibanda Remuliche. I hereby direct you to lead the following fact-finding team for an oversight visit to parts of Nakivubo channel affected by the aforementioned presidential directive. It is the view of this committee that as a committee of parliament we shall not proceed with a matter that is before another committee. Kyokka kino kitabudde abamu ku babaka abatuula akakiiko ka COSASE nga bagamba nti Sipiika teyagoberedde mateeka galungamya nkola ya mirimu mu palamenti. Now what happens if an illegal directive is presented before a committee legally constituted to handle matter? Basing on the developments, we would like to verify if whatever happened in that regard followed the law and how we would be guided by your committee, sir. Speaker bw'amala okusa ensonga egyikwata n'agiteeka mu kakiiko yamanya ngeri ki gyegenda okuwunzikamu. Ababaka abalala bakubye ebituli ku kakiiko akaateereddwawo Sipiika nga bagamba nti abakaliko babaka ba NRM bokka. Kubanga n'ebbaluwa gye bawandiise babadde tebakiwandiikidde kakiiko kaffe ka COSASE. Era kibe tekyetaagisa ffenna kulekeraawo okutuula olunaku olwaleero kubanga ensonga eno nkulu kuffe bannakampala. Naye amateeka gano twagasoma bulungi era ne rules of procedure zaffe tuli muzitaganjula. Tulabe ntujjamu oba oliawo obulingolingo obayiseemu okulabika nti basitopinga komiti eno okuwuliriza ensonga eyo. Elias Lukwago, Lord Mayor wa Kampala, agamba tebagenda kukkiriza muntu kuweebwa ttaka liweza yiika 72 nga basirise. Twagala okumutegeeza ntitugenda kuba mmanya ya nkoko ku mulundi guno. Ensonga kezituuse ku ntiko wano mu house okufa n'obutanyagwa wano tuvaawo ng'omwala tuguzizza mikono gya KCCA ku lw'Abannayuganda ekyo mukakasa. Olunaku lw'eggulo kanso ya KCCA yakomekkereza eyimiriza Hamis Kiggundu okuzimba ku mwala gwa Nakivubo era mu ngeri y'emu n'ekitongole kinnema nakyo kyategeeza nga bwe kitawangako olukusa Kiggundu kuzimba ku mwala guno ng'era kyakunoonyereza ku nsonga eno.